nga nkikola asasiro mulonda ne mulonda nga abantu bakusanga ne bagambye eddalu yakaligwa to diri fresh simala biki bamuloze bambi mukazi watoba kati yakoze eki nga batambula basaasira bayogera ebyo bayitha weyogera ku kintu ekyo omanyi tulina abantu bangi betusisinkana oluusi bavubuka bakyala ng'omulaba si mukyafu ng'alabika bulungi naye ng'ebigambo byeyogeza agenda bw'alonda bukasasi nti olonda bw'oyogera oba commission olonda bw'oyogera kati bano abantu abayita mu kkubo obanga atabalaba just oba commission yo olaba nti kyekikuyisawo ky'oteekeddwa okukola ki okukola adde nange mbasaasira ne ng'abambi ono nno liri fresh aba commission ye kakati nga mulonda okumulonda omulondo oyina emindi ku mumwange eyaka eyabamweyana mu kkubo balowooza eddala oli mulalu tewaba kutya konna buli kimu olina kikozesa bumalirivu nze jangu njagala kulaba ngamba oba kawezezza ssente ngamba kaŋŋende kati mu kugenda ntuukayo mu kutuukayo nyingira loogi nze yamutwala mu kifo kati mu kuyingira nze nga muleka ku bano balina okusasula kugundi ku reception kati mpulira ku reception bali mu kkaaya nambufe tetugenda malamu banga ddene just ssaawa 3 ssaawa nga 8 tugenda batugenze nzezo ze ssente zennyina n'enfuluma ne ngamba natandise ddi okujja n'abasajja abalamuza bwe bati ne bayomba naye ne bakaayana n'okkaayana n'enfuluma ne mugamba kiki ekiganye agamba ayingira tugenda kubimaliriza saamanya byaddako embeera munda ogenda n'olindirira ngenda nenninda bwe natuuka ne ntuula nangamba nga toyina kyolaga nti oyina kyogenda okukola ne mugamba njagala ssente emission ya ssente nakwata ssente n'azimpa bwe yakwata ssente n'azimpa ne ndyoka neetema sipeeya mala okwetema sipeeya bulungi kapooti nakajjuzza oyo naye saamukebera obudde waali tewali omusajja yankozesa ekisembayo kye nali sirabangako yajja akwetegekedde bino yajja yeetegese kyendoze bye namuva genda ogiwe ennyuku n'agatta obusungu obwo bananga omusajja yankozesa nafuna peyini ey'amaanyi ne mugamba ndeka nagamba nasasudde ssente zange